engeri gye tutwali mu nteesagana zino tetujja kukkiriza kunyigirwa mu ttooke ng'ate enteesaganya zino tetwazinamu mukono. Era tukubira omulanga gavumenti mpoziko naddala eri president, prime minister, minisita w'ebyensimbi, secretary w'ebyensimbi, mpoziko n'asembayo naye ayinza okuba ow'omugaso ennyo, cabinet minister wa education and sports. Eno embeera bagikwasaganye n'obwangu era nga bagezeko okulaba nti edda mu nteeko nga tezinawera 6 August 2016. Singa eno embeera yeeyongerayo okusukka ku 6 August tulina okureportinga and ku Monday eya wiiki ejja 8 August ffenna tukuŋŋaanire ku Freedom Square ssaawa 2:30 tugezeeko okulagwa okwemulugunya kwaffe ku nsonga eno nga bwe tutambula okugenda ku President's Office okumubuuza oba ddala bye yawandiika mu bbaluwa eyo byali bituufu. This is Kingdom TV.